Eby'obulambuzi mu Uganda biraga nti mu maaso gye biraga walungi, naye ate wonna si walungi. Ebintu bingi bizza bikyuka era bikyakyuka. Okugeza mu Uganda ne Africa okutwalira wamu. Ebisinga okulambula bisolo naye we twogerera bigenda bikendeera. Africa yonna kati erimu empologoma emitwalo 3.5 oba n'obutawera. So ng'emyaka egyayita gyaliko emitwalo 5 n'okusoba. Enjovu zittibwa buli lunaku abantu abazaagalako amasanga n'ennyama, nga kati Africa yonna erimu enjovu ezitakyawera mitwalo 40. Ku njovu zino, Uganda erinako enjovu nga4,000 zokka. Ebisolo ebirala bingi ebisikiriza abalambuzi bigenda biggwaawo okwogatteko ebiyiri ebigenza bizimbibwako ddamu z'amasannyalaze. Embeera eno etiisa, kyokka ate mu kiseera abanaayiiya amangu okugyetegekera kubanga obulambuzi bugenda kusigala mu bifo n'ebizimbe eby'ebyafaayo, emmere, eddiini n'obuwangwa n'ebirala ebifaananako bwe bityo. Kaweefube aliwo kati wakukubiriza abantu kukuuma bizimbe bikadde ebiriko ebyafaayo ebiraga Uganda gy'evudde. Aba Cross Cultural Foundation abali kaweefube ono baakakungaanya ebikwata ku bizimbe 6 e Kampala, Jinja n'Entebbe. Kaweefube ono basuubira okumugaziya abawandiise ebizimbe n'ebifo ebirala bingi eby'ebyafaayo. Bitumbula ebyobulambuzi kye twandiise cultural tourism mu lulimi olw'ekirambuzi nti omuntu asobola okuva gy'avudde najja n'alambula ebizimbe byaffe ebikadde. One, kuba ebimu binyirira, ebimu bijjayo beauty, and ekyokubiri biri architecturally unique, they are different. Nti waliwo architectural design zenga zo za wano obanga tolina walala bujja kuzisanga. E Kampala, ennyumba ya Hamu Mukasa y'emu ku bizimbe ebyasooka okuwandiisibwa. Ennyumba eno obulungi n'ekitiibwa bye yalina emyaka egisobako mu 12 egiyise tebigivangako. Hamu Mukasa yali musajja omuweereza ow'amaanyi eri obwakabaka bwa Buganda. Y'omu ku baana abasooka okusoma eddiini era yayita watono okuttibwa olw'eddiini. Oluvannyuma ng'ebyokutta abajulizi biwedde, Mukasa embeera mwe yakoleranga yeesange mutadde wakati mu byobufuzi by'emmengo. Mwanga bw'agobwa ku Namulondo ne bateekako kalema. Hamu Mukasa y'omu ku baakulembera abakristaayo abaalwana okukomyawo Mwanga yeddiza obwakabaka okuva ku mukulu we Kalema eyali omusiraamu. Mu lutalo olwo yakubwa n'essasi mu kugulu eryamulekanga mulema. Mu 1902 Mukasa yakiikirira Buganda e Bungereza ku matikkira ga King Edward ow'omusanvu bwe yaddanga wama byalabye bingi. Mu 1905 yaweebwa obwa Ssekiboobo oba omukulembeze w'essaza ly'Ekyaggwe. Teyali muyigirize kyokka yanoonyereza era n'ayiga bingi, n'ebitabo yabiwandiikira ddala. Ebyo bye bimu ku bikulu ennyumba eno byekyakuumye n'olwaleero. Kimanyi nti mu 18 yali ya ssubi ate yali yakalina. Hamu Mukasa nga wawandiika mu bitabo bye simudda nnyuma aganyumba yange yali yakalina. Naye kubanga mu lutalo lw'amadiini olw'1888 bamukuba essasi ku kugulu kuno n'abeera nga mulema. Ndowooza kanyumba yakwata omuliro n'asalawo agifuule ey'okubeera nti si yakalina. Mukasa ennyumba eno yagenda agigaziya mpola mpola era y'emu ku nnyumba ezaasooka okuserekebwa n'amabaati mu Kampala. Amabaati agaliko kati geegwa Mukasa ge yeeteerako kennyini. Kye kimu ne ku bibajje ng'entebe biri mu nnyumba eno. Mukasa yabikuuma era ne bazzukulu be abaliwo kati mu maka gano bakyabikuumye. Abaagala okulambula amaka gano baanirizibwa era ebifo bino bibeerawo ku ssente ez'entono abazze okulambula ze basasulayo. Maka gennyini newankubadde nga nebaza famire ya Mwami James Mukasa nti bakkiriza abantu okujja okulambula solo nga zojja ngo bategeezezzaako ne bakuggulirawo. Naye ng'ate maka ga Mukasa emukono gwo se museum. Ogendayo Monday, Wednesday oba Friday waliyo omuntu akulambuza. So kati mu kifo ky'okutumbula ebyobulambuzi nga tutunuulidde ebisolo byokka mu mazike, omulambuzi n'ava mu Amerika ne mu Kampala tatuuseemu ne bamutwala butereevu bwindi nga mu Uganda, nga mu Kampala oba Uganda erimu amazike gokka. Ekyo sirowooza nti no yandibadde enkola. Jinja nakyo kibuga kya byafaayo nnyo. Kirina ebizimbe bingi ddala eby'ebyafaayo ng'ekereziya eno ya St. Joseph Cathedral ku Kasozi Rubaga. Era by'emirembe egy'enjawulo okuva mu myaka egya 1930 nga tekyukako oba okuggibwako ettaffaali erimu bwe riti okuggyako langi eyasiigibwa ku wankaaki ne ku madirisa. The Catholic Church has kept a lot of tradition. Kereziya zaakuuma ennono. Building we have in Uganda, as it were. We have tulina ebizimbe ebirala bingi ebikadde. Babishopu bajja ne bagenda naye buli omu akuuma kyasanze. Ate si bizimbe byokka. Wansi wali tulinawo etterekero ly'ebyafaayo bingi nnyo. Entalo ezibadde mu Uganda ekereziya ne zirozezzaako. Eyo mu 1979 abasirikale baakuba ekibumbe kya Yozefu ekyagiriko waggulu
n'ekyamali ekyagiri mu maaso gaayo nga bateebereza nti byalimu ababaketta. Ab'essaza ly'Ejjinja emirundi giweze nga bagaana okugiddaabiriza nga bagamba nti waakiri endala ezimbibwa naye eno n'esigalawo. Okusomooza okuliwo be bantu ab'e Ssente abagula eby'omuwendo abayinza n'okutwaliramu ebizimbe n'ebifo eby'ebyafaayo Uganda by'eyinza okufunamu ennyo gye bujja mu bulambuzi. Ebintu nga bino tebirina muwendo gubijjaamu, kyokka okubeerawo kwabyo kwetaagamu omukono gwa gavumenti so si bitongole eby'obwannakyewa byokka. Frank Walusimbi, NTV ku ssaawa emu.